kati ekisinga okwewunyisa mu text eno nti enenjiri si ya pastor ya muntu abadde mu kwemulugunya abadde alaba unfairness abadde alaba injustice abadde alaba nga ali for second Katonda ngalabika amuvuddeko alinga alekeddwawo naye mundamu ye ne mufubutukamu eddoboozi bless n'afuna eddoboozi n'afuna omubuulizi w'enjiri ng'atudde mu ye ono tali mu congregation ono ali mu fellowship with the Holy Spirit Katonda ayogerera mu ye abatamanyi nti Katonda ayogerera mu bantu be baga nti ekintu kyaŋŋambye ne kinnemerako weebaze Mukama weebaze Mukama gwe meme yange ne byonna ebiri mundaayo naye nga ekintu ekyo bye kikoonako ebimu nga ndabika mbitegeera asonyiwa ebikola bye n'ebitali bya butuukirivu wamma ate kirabika nyina ebikola ebitali bya butuukirivu bingi ebyo si bitunuulidde ntunuulidde miru gyesifunye ntunuulidde mulimu gobangobyeko ntunuulidde ennyumba yange gye bamenye mu lutobazi ntunuulidde by'otunuulidde nga bingi noga why me akagamba ako why me nange nali nkoogeddeko sobola kubanga oli muntu mulamu nga tokoogerangako nti naye nze byonna lwaki nze kati eddoboozi ne lyogera naawe pasita nga taliiwo lino ddoboozi liva mu muntu munda abadde alowoozeza nti alekeddwawo nti talina na mugaso abantu bagenda okwetta lwakuba nti anaabatta tayanguye mbadde manyi ogendaga nti abantu batuuka okwetta ng'eddoboozi lino teryogedde bagenda okwetta nga balaba anaabatta aluddewo so nga bayibuli ekugambye nti tulinga ekimuli kiwotoka empewo bwe n'ekifuuwa nikibula nekitajjukirwa nakujjukirwa nti waaliwo ekimuli ekirungi so ennaku zaffe nga tukyazirina mu bulamu tuzikozesa okwebaza Katonda kati eddoboozi ne lyogera from within nga ligamba naye okimanyi nti owona endwadde nnyingi nga tofunye na makerenda kati fe abanaku oba abavudde mu bunaku fe ebyo tubimanyi bulungi abantu balina ba family doctors naye abantu betwogera nabo kati right now ku 10 kyenda mu mwenda n'obutundutundu 9 tebalina family doctor kituufu ne treatment gye bafuna si entuufu ku ndwadde ze baba balwadde tebalina health insurance tebalina tubuliddwa family doctor tugenda mu nsuwa tubo bagita na nsuwa waliwo abalina abali obulungi abalina n'ensuwa tukozesa olulimi olulwokosa oluzungu waliwo abali obulungi abalina n'ensuwa nga bali mu nsuwa lensi si gwe twogera naye saawa eno naye bw'otunulamu bw'oti obuuza nti n'eddoozi gye nneewanga simaze keberebwa omuntu atebeeza buteebereza n'agamba ndabekanye na malaria ne weetwala ku pharmacy oba ku dukano gamba bampeko etamu gwe ne weegabira eddoozi awatali nakukebera mu kaseera katono ng'otereddemu abalala naye bw'oba tozirinaamu ogandika n'ebike neebuliseeko bulangiti no nja kutuyana oluvannyuma lw'okutuyana obulwadde bujja buba bugenze omanyi bw'otuyana mbu obulwadde bugenda okutuyana tukutwalanga treatment kusobola okuba kubanga era bw'omira amakerenda otuyana ojjukira wali mu biseera bya covid ng'abantu beebikka bulangiti ne yeebikkira ne batuyana nga bafumbye ebikoola n'emirandira na biki n'avaamu nga kati covid yaabwe covid twamwokya wano yagenda alojja Afirika yali amanyi tujja mukwasa kisa abantu covid baamukalirira bukalirizi ebyo abantu balekerawo okwenyokeza ani abaganti balekerawo nange kyembadde njala okwogera nti naye enkola ze twayita mu covid lwaki twazisoma nkola z'abajjajja baffe ezo nkola z'abajjajja baffe bato bwe bejjanjabanga ebirwadde ebyo batabulanga ebikoolakoola ogenda okuvamu ng'otuyanye nga tosigazaamu so naye bw'otunulamu akugambye nti weebaze Mukama gwe emmeeme yange ne byonna
ebiri munda yange mwebaze erinnya lye tukuvu webaze mukama gwe meme yange so tewerabira birungi bye byonna asonywa ebikola bye bina ebitali bya butuukirivu onyiro lwokusatu lusaaminga apo nga lugamba nti awonye endwadde zo zonna